Obutalumirirwa bwe tulina bwe bugenda okusaanyaawo ebirungi byonna eby'Abaganda. Olunaku lumu waabaawo baawante basatu, bonna nno nga binywera era nga banyirira era nga bali mu kinywi kyekimu. Baawante bano omukwano gwali gubasaza mu kabu, enswa nnene, era omuddo gwabwe baali bagulira wamu eyo ku ttale gye baabanga. Buli kantu konna baakalyanga bonna yonna gye baabeeranga, era buli kintu kyonna kye baakolanga baakikolanga bali wamu, wonna wonna kakubeere kutambula baabanga bali bonna. Baawante bano ekituufu kiri nti bassanga kimu era baakolanga nga bakolaaganira wamu. Naye waaliwo Wampologoma nga buli lwatunuulira baawante bano ng'amalusu amira muganda, muli ng'agamba nti olunaku olumu bwe lulituuka oba Mukama bw'aliba ampadde ekyanya, ku bano baawante bonna abasatu abakolegana abatambulira wamu kaalimpaako omu, ndiba mbamaze. Era Wampologoma ono buli kadde yabeeranga yeewera nkolokooto nga za muvumbuzi w'amawulu nti Mukama bw'alimuyamba n'amuwaako omu alimulya naye alikitegeera. Wampologoma ono yali akimanyi nti wante bw'abeera omu kyangu okumuzingiza n'amugwa mu bulago n'amumiza omuku omusu, bw'atyo n'amuweebwena. Naye okuva baawante abano lwe baatambulanga nga bali bombi kwegamba nga tebatiŋŋana, ekituufu kiri nti Wampologoma yakaluubirirwa nnyo, era kyamukaluubirirwa era kyamutwalira ebbanga ddene nnyo okulaba nti waakiri avaako omu gw'akwata oba okwevaamu okusikambulako omu abeere ng'amulya. Yali amanyi nti ke yeetantala okwesula mu baawante bano abasatu oba nga bali bonsatule ng'ate bakkaanya, yali amanyi nti ekituufu kiri nti baali bajja kumuliisa akakanja, baali bajja kubeera nga bamufuffugaza babeere nga bamumalawo. Kubanga yali akimanyi era yali amanyi nti tebeerya ntama, era ng'akimanyi nti abantu ababeera ababiri oba abasatu tebatera kubeera bangu nnyo kumala gayingirira. Wampologoma ono kye yakola kwe kubafumbira ey'omutwe oba kwe kubafumbira omutwe. Bw'atyo nno yatandika okuteekateeka n'okubeera ng'ayiiya engeri gy'ayinza okubeera ng'abamalawo. Omutwe gwe bwe yagufumba ennyo oguyina kye gwamuweereza. Omutwe gwe gwamuwa ekintu kyali kya kwogeranga mu bwama, ng'alengedde wante omu nga yeesuddeko akabanga ku banneebe. Wante oyo bwe yamulaba nga yeesuddeko akabanga ku banneebe, yamugambanga nti banne baali bamulima empande ku mabega, nti era okulabira ku bintu bye baali bamulimirira
n'amugamba bingi nnyo okujjako bano ono bw'abeera omweteefuteefu obutabagamba yabeere nga amubuulira. Wantono bwe yakkiriza okubeera nga naye amukakasiza bw'atagenda kubeera ng'abagamba, Wampuluguma kyava amugamba nti abantu bali bazibu nnyo. Olunaku lumu nawulirako nga bateesa nti bakuwe kanyu kawulire lutwale Zirakkumwa, abantu gye batambuliza omugongo nga obwato n'enviiri gye zittira ng'omuddo. Akakodyo ka Wampuluguma kano kaayitamu bulungi. Bwe waayitawo ekiseera ekiwanvuko, buli wante n'atandika okutunuulira munne ekiziimuziimu era n'okumuba ddala. Ekyavaamu nga buli omu takyayagalira ddala kukuba liiso ku munne. Ekiseera bwe kyayitawo kitono, bawante ne baawukana nga baabigo, buli omu n'afuuka ssekinnoomu, buli omu n'atandika okukola nga yekka, n'okulya nga yekka, okunywa nga yekka, n'okwefaako yekka, mpozzi n'okulabiriranga abaana be bokka, ate era n'okubeera nga buli kimu kwegamba buli omu yeefaako yekka. Naye nno bajjajjaffe tebaalimba abaamanya dda nti buyisi bw'omu nsega yeebikka. Wampuluguma yalaba bawante baawukanye, bw'atyo n'asekera mu kikonde, ko ye nti kye nayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Buli wante gye yali ng'agenda yekka, ne Wampuluguma we yakoma okubeera ng'amuteega ate ng'amukwata ng'amussa ku w'embuule. Wampuluguma yakola bw'atyo okutuusa bonna lwe yabamalawo okubabwebwena, bonna n'abalya n'abamalawo. Nange awo we nalabira ne nvaayo nga neetambulira ate nga nnyeenya akabina. Ekyoto kyange n'akumanya y'ettendekero lyokka erigaba okumanya, n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola, ng'olijja ku bamanyi ate abatendekeddwa ekimala, nga bakulembedde Dokita Kaddwa Lyankoona asiga okumanya entakera. Ogwaffe tugutandise, wagugo gwa kutyaba nkumanya ng'okuvujjirira. Gw'ekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0773 akiwaniridde leero, Mukama akuwe omukisa. Ekyoto kyange n'akumanya y'ettendekero lyo. Weewaawo mukwata wamma bannanga bwemage, oyogedde bituufu ng'emmere y'amatooke. Tirabayo bw'ogimma omuliro mikwano ekona. Kati wamma bw'oba ng'okinogaanyizza nti weebuuba n'obudde obwafuuka nkwatanye mu ngeri y'akalambi n'ebbira, wamma nange kyenvudde ntegeera ti nange eruuyi eno nafuuka nkwatanye ne bannange ku bintu nga bino ebibeeramu okuyiga. Kati wamma kyenva neeyanguya ng'omugenyi anaalya ku bbiri, mbeere nga mbawa okumanya entakera era mbeere nga mbaleetera ebikuta entimba n'emigadde. Gwe bw'owulira ebyo kyova okkalira buddeeyo bwattogera omulira, obeere nga wamma owuliriza engeri gye ngenda okubeera nga ntandika ate okukola guno ogulimu okubeera nga mbakuba ate eby'eddebekero by'ennyunza. Bataayi nteredde bubya, namwe eruuyi eyo kyenva mbakoowoola ate okubeera nga wamma muneegattako, okubeera nga wamma ate tutandika ebyolwaleero, tulabe we tunaafundikirira. N'oba oli awo we tunaafundikirira tuyinza okubeera nga wamma eriyo wamma n'abafunye ensenda matama, ndabayo wamma nakabutuzi zaatera okubeera ng'afuna, oba oli awo ng'aweereddwa liri wamma oba oli awo erya Nakyetengu.
bannakyoto kyokumanya neyongera okubeera nga nate mbabuuzaako na guno mulundi ogwokubiri nti mutya mwenna gye mukeesereza eruuyi eyo sebintu byebalegeruga bannamugereka bw'ati atukweddeyo nnaku olufaanana bwe ruti ate okubeera nga ne leero tuddamu okubeera nga tubambaga nsooka okubeera nga nebaza ate n'okubeera nga njozayuza n'abantu oboolyawo bonna abeewayo okubeera nga bagamba nti kagwake keetonye bateeka okubeera nga batambula bulembwe naffe ate okubeera nga be baba bateeka okubeera nga wamma bettanira ekintu ekyokubeera nga bamanya nga bwe bakugamba era bajjajjaffe nga bwe bakugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda tubeere nga tukikuuma n'olwekyo ekyo nno ke kabonero akakulaga nti oteekwa okubeera ng'okissaamu ate ekitiibwa bw'oba ng'omanyi oli Muganda bw'oba ng'omanyi nti oyagala eggwanga lyo togwanidde ate kubeera nga naawe ogambibwa nti Buganda oteekwa okubeera ng'ogissaamu ekitiibwa. Bassebo ne bannyabonze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Baligeyankoona nsooka okubeera nga nebaza abantu Ssekinoomu naye abantu be nebazaako ensusso be bantu abeewaayo okubeera nga bavujjirira ebintu ebifaanana bwe biti. Omukyala Nansubuga Betty nkwebaza ebitagambika ate era n'omwami Ssebalamu Mubiru Nsubuga Kenneth abantu abo nja kubeera nga mbeebaza omulundi gumu kubanga bakola omulimu ogutagambika. Mwebali nnyo mwebalire ddala bakajjita bakaakasire babikulya balungi mirimu ndi kumma okulya oba ndi bamma okulya ate ne mbalyowa omwoyo muwangaale buvule obutuwa buwogoka embuyaga muwangaale busekuzo bulijjo obunu bwatika. Bwe gubeera bwe gutyo bannakyoto kyokumanya kale no munakkiriza nembira nga ntandikira wano ate okubeera nga mbaweereza ebitagambika. Muli bangi nnyo era kafukunya ddala akaagula mukono naddala abantu abeewaayo okubeera nga bo bavujjirira batambuza ebintu bino ate bayigiriza abantu abalala Ssekinoomu n'olwekyo munakkiriza leero nesimenya amannya g'abantu toba noono n'oli naye nga mwenna mbeebaza ate ebitagambika siyinza kubeera nga neerabira ate munnamawulire waffe ono nno nga ye mwami Serumpanise Frederico bw'ati awangaalira mu ggwanga lya Iraq. Weebali nnyo weebalire ddala munywanyi waffe munnaluweero ow'ensonga mu Kibi Franka weebali nnyo weebalire ddala mukwano gwaffe omulangira Simakookiro Henry Kalemeera naawe weebali nnyo weebalire ddala ate era ne mukwano gwaffe omulangira Kenneth Tebandeke naawe weebali nnyo weebalire ddala ate okubeera nga naawe olwana okubeera nga tutambula naawe ate okubeera nga ebintu bino ate tubiyimirizaawo. Mwebali nnyo ate mwebalire ddala mubawa obugalo ebisibala bamikwano neyongera okubeera ali atya mukwano gwaffe waliwo oli ali agamba buno buntunze bunyumira nnyo oli bamuyita ne bamugamba sooka ojje n'atuuka n'agamba Emma ebizibu by'omwenge gwegubireeta bannange ate eri kintu kirala naye omwenge gweguleeta ebizibu byo. Emma n'ayanukula n'amugamba nedda musawo towaayiriza mwenge si gweguleeta bino byonna. Musawo kyava amubuuza nti golowooza kiki? N'amugamba omwenge tegulina mutawaana naye ebizibu bino bye bindeetera okunywa omwenge naye omwenge tegulina mutawaana. Abantu baffe ebizibu byo tebirina mutawaana
n'ate bye bimuleetera okunywa omwenge. Aha, kali baakabuuza nti miliyoni yonna gye wafuna waziteeka wa? Ne gumwanukula ne gugamba nti ssente ezo nno mwattu zaakola ebintu naye nno zonna tezaafa nga bwe baakugamba. 9 nazinywamu omwenge naye 10 ze zaafa. 10 lyokka lye lyafa. Ye kwegamba ssente gy'abala yafa ye gy'ataanywamu mwenge. Tulina n'abantu ssebo wano naye ssente ye gy'anywedde omwenge tagibala. Basibu ne bannyabo tugenda kubeera nga tutandika omusomo gwaffe ogw'olwaleero, naye ate omulamwa gwaffe guli nti oba omulamwa gw'olunaku olwaleero guli nti omulamwa guno nno mukulu, oba ng'ogere oba nguleke. Naye kale omulamwa gwaffe leero guli nti ffeffe nnyini ng'Abaganda lwaki tuzaayiza obuwangwa? Ekibuuzo nkiddamu, lwaki tuzaayiza obuwangwa? Nga bwe bagamba nti nnyini kiggwa yakiweebuula ng'akiririddemu emmwanyi, omwami omu yagamba batemeeteme olyoke obakulembere, kubanga bwe babeera bombi bayinza obutasoboka. Wano nno kikakafu nnyo nti ffe Abaganda ffeffe nnyini ffe tuyambye ate okubeera nga tulwanirako abo abaami abalwanyisa Obwakabaka era abalwanyisa Obuganda okubeera nga busaanawo, ate naffe tukoze ky'amaanyi nnyo okubeera nga tubayambako. Ataawulirize odiyo ono tukusabira essaala nti wumula mirembe. Ku bizibu Buganda byerina togwanidde na kumuwuliriza odiyo ono n'otamugabana na muganda munno. Ku bizibu bye tulina, bannange muleke mbagambe, bwe tuba tutunuulira eggwanga lyaffe wajje livudde na wajje liraga, era ku bizibu bye tulina obudde buno bwe tuba tukyayinza okuwuliriza emisomo gino ate ne tugitereka ne tutagiwa bannaffe nabo kubeerako bintu bye bayiga n'okusomesa abaana baabwe, tugwanidde tuwumule mirembe. Lwaki njogera ekintu kino? Tuli bantu bamanyi ekimala, tuli bantu abamanyi. Nze era siyinza nakuddawo ne njogera nti abantu baffe tebamanyi. Bamanyi ebintu byonna bye bakola babikola nga bamanyi. Teri kintu kye bakola nga tebamanyi. Naye ekyokuddamu kiri nti ffe tugaanye okuyiga. Bwe tusomye ennyo twalowooza nti oba oliawo tugenda kugunjuka era tulibaako eky'amaanyi ennyo kye tukola okuyamba eggwanga lyaffe. Naye ekyennaku era ekiruma gye twakoma okusoma ennyo ate abamu n'okukyawa n'okuwalana n'okugwagwawala. Obuwangwa bwabwe tebakyabutwala nga kintu kikulu. Wano osangira abantu abasomye ye n'akulaga nti kati ebika tebikyalina mugaso n'omulundi n'ogumu,
kwegamba abantu abaali tebasoma ffe be twali tunyooma ate mwattu baali bagezi nnyo ebitagambika naye ate ffe we twakoma okusoma ekyennaku kiri nti we tukomye okwonoona buli kintu kyonna eyali embagiro ey'abajjajjaffe gye baatulekera. Kale no weewuunyiza ne weebuuza nti singa kale tetwasoma kyandibadde kitya bwe tuba nga tuyinza okukola ebintu ebifaanana bwe biti ate nga ddala tusomye nga naffe tugamba nti tugunjuse. Okusoma kwaffe kuno twakufunamu oba tetwakufunamu? Ebibuuzo bino mbibawa mwenna mubeere nga mubyeddamu era mumanye wa eggwanga lyaffe gye ligenda nawa gye livudde. Kubanga eno nno wano we tutandikira okubeera nga tumanya wa gye tugenda butya bwe tuteekwa okutuukayo. Ntera okubagamba era sirikoowa kibagamba nti bw'otamanya wa gy'ovudde toyinza kumanya wa gy'olaga. Kitegeeza era kikweyoleka nti oteekeddwa okubeera ng'omanyi wa gy'ovudde ate n'obeera ng'omanya wa gy'olaga. Obuwangwa bwaffe tubuzaayiza mu bintu ffe bye tuzannyiramu era bye tutatwala ng'ebintu amatendo. Naye nze mbagamba nti oba oyagala oba toyagala, ekyasooka kye kikulu, ekyensuti ky'enkoko tekyetikka. Ekyasooka kye kikulu oba oyagala oba toyagala. Bino ebirala byonna twongerezaako bwongereza naye ebyasooka gwe gwali omutindo. Ogwa byonna ye yali embagiro, ge gaali amata. Wano ffe tubisiddwa nnyo ekintu ekinnuma. Mwe bwe mulukeera enkya ne mulaba abantu abawera ababeera mu butaala, ababeera mu maaso ga kamera, oli n'awera n'abalaganga bw'agenda okulwanirira ensonga za Buganda. Mwe nga mwebaka nga mulowooza nti alumirirwa obuwangwa bwe. Si bwe kiri. Mengo bagyeyambisa bweyambisa kuyitayo ate kubeera nga batuuka gye balaga. Naye bwe bamala okutuuka tebaddayo. Kitegeeza ekyobuwangwa bo mu kubuzaaya ne bwe tuba tetwogedde kyeyoleka lwatu. Babawubya. Bwe mulaba oli ng'avuddeyo n'atandika okwogera, nze ku nsonga za Buganda kwe ŋŋenda otambulira Ssemasonga 5, gwe ng'olowooza nti by'ayogera abitegeeza. Woowo mumala okumuwa akaluulu, mumala okumulaga nti muli mabega we, mugenda kubeera nga mulwana bw'amala okukafuna taddamu na kulinnya Mmengo. Ekinnuma kwe kulaba nti ate ffe abantu abalwana ababasomesa buli lunaku ate mwattu tetufiiriddwako. Bw'oba ng'oyinza oli n'akuwubya oba oli n'akuwubya n'akugamba oyo yakola ekyo tomuvujjirira tobiteekamu ssente naye ng'ate buwangwa bwo bw'aliko buli lunaku, kwegamba oli n'akuwubya bw'atyo, kale gwe tugwanidde tukusabire naawe otuuke mirembe wa gy'olaga. Obuwangwa bwo kye kintu ekikulu. Nze nabagamba bw'obanga toyinza kunyiiga ku buwangwa bwo, kiruma era kyennyamiza. Abamanyi ebyafaayo bya Matiniru, abamanyi ebyafaayo by'entandikwa y'eddiini y'Abaprotestanti bagenda ogitandika
nga bawakanya bano olw'okuba nti bo baali bibaze obuwangwa bwabwe ng'era tebabutuusa. Era abajjukira obulungi embagiro y'obuprotestanti yonna kakibeere ekigambo protestant kitegeeza okuwakanya bano baali bakola naye nga tebatuusa bulombolombo bw'Abayudaaya na buli kimu. Na ddiini eno gye muyita ey'Abakatholiki nga Yesu gye yalekawo. Bano ne bagamba ffe katutandike, era nze mpakanya bano bye bakola ne batandika eddiini y'Abaprotestanti. Yali Martin Luther, eddiini n'etandikira awo. Naye ng'awakanya buwakanya bano olw'okubeera nti tebatuusa buwangwa bw'Abayudaaya na buli kimu. Kale bwe kiba nga kiyinza okubeera bwe kityo, mwe lubeerera ne muba nga temuyinza ebintu bye mulaba nga temuyinza na kwefumiitiriza na kugamba nti kale bano abeewaddeyo okubusomesa abaana baffe be tugwanidde okuvugira okusinga omubaka agenda okwogera olw'okuba anoonya akalulu. Najja n'abalaga n'alaga nga bw'anyweredde ku nsonga za Buganda 5 naye nga talina kyayinza nakola yadde kuyamba bantu ngaffe ababeera olubeerera mu kunoonyereza ebintu bya Buganda n'okubisomesa abantu. Lwaki akomawo omulundi ogwokubiri ate n'oddamu n'omulonda? Kale no kiruma, kyewuunyisa, yennaku eriwo naye nga bonna Baganda. Bonna Baganda. Bwe kibeera nti n'essaawa ya leero Omuganda naye akyetaaga omukubira omulanga okumugamba nti obuwangwa bwe busaanawo era buggwaawo. Babalombereddwa ng'obudde bukyali. Abadda mu ddiini ziriimu abamanyi oba munaatandika ebitambiro bya mmisa. Kubanga ffe bwe tutunuulira obuwangwa bwaffe wajje bulaga, wajje tugezezzaako okubujja n'okugezaako okubukubako enfuufu. Ne bannaffe ne batulaga nti bo beebase. Kale no kiruma nnyo, kiruma, kikaabya era kiyungula n'emmandu ezziga. Leero nina ebintu bye ŋŋenda okulaga. Kabaka Kintu be yalekanga embagiro eya byonna na buli kimu naye nga ffe byonna tubisaanyizaawo. Simanyi wa gye tulaga oba gye tulaga tumanyiyo oba tetumanyiyo simanyi. Naye ate nsirowooza nti mwe mulowooza gye mulaga okubeera nga mumanyiyo temusobola kumanyaayo. Tebakulimba n'omulundi n'ogumu nti oyinza okumanya wa gy'olaga nga ne gy'ovudde yennyini tomanyiyo. Toyina bw'okinimba era toyina bw'okinkakasa nti gy'olaga omanyiyo nga naye ne gy'ovudde tomanyiyo. Sisobola kukikkiriza. Era okummatiza omala kuntemako na mikono na magulu ne ndyoka mmatira nti gy'olaga omanyiyo naye nga gy'ovudde tomanyiyo. Katandike ekitundu ekyokubiri ate tubeere nga tweyongera okubeera nga tumanya.